njagala kubakakasa ndi musiramu wallahi billahi singa tuli mu Uganda mpya baade Honorable James mukwano gwange baada agenda mukomera ogamba otya tekibiina tekirina constitution ate constitution sige mateeka ate nga ekibiina kyayisa amateeka atireta mpapula tuba voting n'otwala yasinzira kuki mukulu modwete yasinzira kuki nkugambye nti constitution oja kunziramu oja kunziramu oja kunziramu tulina amateeka ge tutambulirako ng'ekibiina ku kya ssente ono omukulu kyayogerako njagala kukakasa mwena abali ku sigini nasanga ono omukulu ku kitebe ngangenze kufuna stamp kamuwa omukisa nakusangayo banede ku kitebe naliyo naye twali komaawo yali alikola ki ku kitebe twali mu press conference nga teyaliyo press conference enze agenda ababuulira amazima ga James todda ku mpewo ate tokiddamu nali nkiwulira ng'aswaza kibiina. James yali azunga ku kitebe ng'anoonya lwaki tokuuma vetting ne bakubuuza ebibuuzo lwaki oyagala kuyita eno ng'ateekamu nze kenyini nze kyamaani wamba district nga ngenze kufuna ki James ye yali mwenyini ayagala kupromotinga corruption naye si NUP nze ali kugamba James nali naye era we nayingirira nempita paka wa secretary general twaita ku gate ne paka wa secretary general nali ne James okitegeera nangamba ne mugamba abakulu ba electoral commission baabo osobola ababuzaako era teyababuuza kata ati ongamba otya nti najje mbale nenfuna register nenfuna chairman ne batwalira kya mutayi enguzi nga ategwe James wali ku kitebe nga nange nkulaba nga ne timu yona ya electoral commission weri nga ate eri free ogenda nojibuuzaako nojibulira kyoyagala noyogera naye nekuwa advice nokomayo embale nobera ku mpewo gogamba nti NUP banzijirako enguzi embale nga ate nze nakusanga Kampala ngate be bali twalira enguzi wali nabo muganda ngi moderator oja kunziramu aja kunziramu kwolo lunaku lwagamba nti ku gundi protect me from them kwolo lunaku abantu bonna protect me from them bonna babeerayo bafuti sodia bonna babeerayo press conference webeerawo bayita abantu bonna abavudde Arua abavuddewa babeerawo kati ono muganda wange yajja mukama wange nambuuza protect me from yansanga ne wabweru I give you the real information ya James kitebe kya Nuupu nambuuza nangamba yegwe mudeeda nemugamba muganda wange ze mudeeda nze neze kuki kwa kucha MP Industrial Division Niagamba oze wano kola ki nengamba nze ku press conference nga omanyi to rocks moderator one protect you from this man I give you the real information I give you the real information show please I'm the host mukuru moderator information ye olidwa nze chairman wa NUP bwebeera nga nina kyenimba ku lunaku olwo teyaliyo press conference yaliyo vetting yaba candidate abalala actually teyali vetting olunaku olwo bali allowing local government petition nzijukide bulungi yali petition bade sirina nebyo mu mutwe okwo to respond to James ate bade simusuubiramu ebyo ebigambo kumuvaamu nzali namazima ga James bwebeera nga akakasa inti NUP yali enguzi ye James kuyingira gate kwagala secretary general yali ali kwagala kumugamba ki nze bujulizi woli wendi ate bade simanyi nabiwulira ku social media naye nemitwala light naye James nze ni musaba bwebeera yavuddeyo n'agamba nti mutima mulungi n'agamba nti ali kujja ku side ya bwana Munigina aleke pate it will cost your life yogereko nga ye yes yagena koleba na industrial division yes it will cost his life lwakuba akyali mwana muto
ate tumulaba mu future naye ate watandika okuwalampa ebitali bituufu. Cost is life awo. Emale nyo chemba olaba akalulu kano kalulu ke tugendamu oba bannayuganda be tugendamu tolowooza nti bw'obalimba nnyo oba bw'oyogera nnyo obulimba bajja kuwa favor. Njagala James ayimirire ku mazima gambe bannayuganda nti bannange nagenda mu NUP naye NUP yagaana. Wakati bw'otandika ekibiina tekirina constitution ate ogamba oli NUP ate ogamba ffe tukolera ku mateeka ate ogamba wateekayo enguzi. Lwaki tebakusaba nguzi? Lwaki tebakusaba sente ku mpapula form of interest nga zaja zabwerere? Nze nkugamba omuntu yandiko yali alina sente na kunsinga naye lwaki tebamuwa flag ne bagiwanze? They consider ground real reasoning. Ebibuuzo wabiyise wali olabeka agenza mu senior wanu nga teyayise P7 ate kati ogende mu UNEB ogambe nti nagulira wano kusomera omusomesa ng'ate UNEB eri ng'ate ne bakomawo ku ground wakirivera ne 60% ground 40% tugambe nti vetting zagaana naye 60% yali agirina. Njogedde muko nga ninyisa ku ddoboozi lwakuba James bwebeera nga walina interest eyo mu kibiina ekibiina tekiri bwe kityo si ye picture byonna okusiga kibiina lwakuba nze nakusanga ku kitebe singa saakusanga singa sitegedde engeri yakuddamu ekibuuzo ekyo naye nalina James yeetereze anoonya akalulu tukyamwagalanga muvubuka munnaffe bwebeera nga waayitidde ajja kuyitamu Mashallah. Tujja kweyagaliramu. Naye bwebeera nga biganye komawo waka. We shall welcome you. President yagamba abo bonna ababategeera amazima mubagulire oki ebifuba byammwe mubanirize. Tujja kwaniriza James. Naye ebintu bino mala rejeswa mala chamani mala Chamutai is my friend but is principled. Okitegera nze ba candidates bange bonna mu district buli yafuna fulaga yagikolerera. Ni wali okuba kasimu jasi bali bakukubira kasimu chairman ground yono mulabo otya nera ne bava kugwe chairman ne baada ku chairman wa constituency nera ne bava ku chairman oli ne baada ku chairman wa sub county ne bava ku chairman oli ne baada ku bantu ababeera ku kyalo abawangala n'omuntu oyo. Chimini nganze chairman nali sirina information esemba yo ku candidate yena noli naye talina naye ate oli yali omuntu awangala ku kyalo abawangala ku kyalo balina information esemba yo ku candidate ono okusinga n'obukulembeze lwakuba obukulembeze buli omu aba akumanyi chairman tekerayo omugongo gundi tekerayo omugongo n'olwekyo nsaba ensonga za James ekirungi ali nominated agenda anoonya akalulu mu bulungi naye ebintu bya kibiina ebyo abireke. James yali atambuza enguzi mu kibiina naye si kye kibiina ekyasaba James enguzi.